Yes, Fadi TV ujinkwaniza kadi kanumena kusaba subscribing ate sikalinga following. Twana moli agabaga tambula ku side ya ba celebrity. Kenda kusaba video jimpele like ate sikalinga following. Eno bagita Fadi TV ujibobone mpya subscribe ate o liking commenting sikalanga following. Ensongezo za lema namakula. Njukira wiki ewedde abaana bali batandise okubitambuza nti lwema namakula ali lubuto okuva ku lunaku lwa Idi lwekubisa ekifaananyi ng'ali mu ssaliya abaana batandika okubisala nti ali lubuto lwema namakula biseera ebisinga olubuto bafaanizi be basooka ne babyogerako ng'ebyokusaaga naye ebiseera ebisinga biba bituufu oluusi. Mu mwaka gwa 2018 abafaanizi ba lwema namakula baali beemulugunya nga bagamba lwema namakula yali ali lubuto era kituufu yali ali lubuto. Kyali kituufu yali ali lubuto basooka ne babyogera ng'ebyokusaaga naye nga yali lubuto basooka ne babyogerako ng'ebyolubalaato n'ebiseera ebisinga amazima egavaayo gaba matuufu. Ne mu mwaka oguwedde ogwa 2021 era abaana basooka kwogera nti lwema namakula ali lubuto nasooka ne babitwala ng'ebyolubalaato. Mu 2021 twali tuli awo mu Novemba ng'azaala Novemba okwenaku z'omwezi zijjukira bulungi naye mu mwezi ogw'Okumu mu mwaka oguwedde yazaalira omwana wa Dr. Amuza Bbawe omupya. Kugamba ebiseera ebisinga bafaanizi be oluusi balina engeri gye bakola ki gye bategeera nti ali lubuto ebiseera ebisinga naye era bigenda okuzuuka nga bituufu. Kati Stars nga bamulumiriza okubanga nti ali lubuto jjukira akaana kyajja akazaale tikanaana kuweza mwaka akaana kuba akaana ke yazadde kati aka Dr. Amuza kabebi kalina Stars tukajja kuweza omwaka mu Novemba w'omwaka guno ogwa 2022 Stars kakyali myezi bwezi tekanaba kuweza ki mwaka naye kati abaana balumiriza nti ayinza okuba ali lubuto kugamba tebinakakasibwa bulungi naye nga amazima gajja kuba gavaayo essaawa yonna naye nga ebiseera ebisinga awali omukka tewabula muliro abaana bo batandise obisala naye nga ate biyinza okuba ebituufu kuba otunulira embuto zonna nezibaawo abaana abamugoberera bafaanizi be basooka ne bakyogerako gino okulaba nga kituukirira. Wabula abamu bategeeza nti azaala nga kamyu kuba kati n'omwana tanakuweza mwaka kijja kitya okuba nga ali lubuto. Kugamba bitabula birumya n'omutwe abaana bo social media bo biseera ebisinga balabira wala naddala ku lwema namakulu ono abaana be bonna bazaazaala babadde balabira wala nga bamubaala nti kati ali lubuto ogenda okulaba nga akaana akazadde nga bamubaala ogenda okulaba nga bagamba ali lubuto ogenda okulaba nga omwana muzadde. Mu 2021 era bwe kyali okuzaala omwana gw'alina kati byasooka ne bitambula agenda okulaba ng'ayimbye akayimba akakafeki ne mu kusika ali olubuto akoze ki alukwese nga talulaga baki Bannayuganda yayimba akakayimba ogenda okulaba nga bamususseeko nga balwogeddeko n'ayimba akayimba kati mu Novemba mu 2021 ate n'azaala omwana gw'alina kati bebi Stars ne balumiriza nti ali lubuto. Katulinde ebinaaba bivuddeyo amazima gajja kuba gavaayo naye nga basinga bagamba nti ajja kuba amuzzaako mangu naye katulinde tulabe biki ebinaaba bivuddeyo ku side eyo naye nga essaawa zino bitambula nnyo bamulumiriza okuba nga ali lubuto lwema namakula lubuto olulala naye abasinga bagamba omwana mbwe amuzizzaako mangu naye nga ebiseera ebisinga bamanyi okubyogera ne bituukirira emirundi gyonna negize gibaawo babadde babyogera naye nga oluusi bituufu. Nina kusaba subscribing mwera.